teri malaika nkazi kitufu oli muchwezi omuchwezi chechi wandiyogera ebiyitira ate nenkuziba omumwa luyimba ki lwa Moses Radio lwosinga okwagala okusoka gombe teri bbanga emagombe yensi esembayo okukoma kale amaloboozi amabi n'amalungi sebonze gonna gampeerezebwa omujulizi akyali omulamu ye Father William Kityo Luwalira kamusoke mujjo wino ebitabo badde bikasuse obusungu waliwo bukwatano weewaawo tukomyewo nate ne Nalongo mukama mulungi abukeseza ntukyali balamu era tusinkanyiza nate tetulina ndagaano gye twatukoze naye naye bw'abanga atukuumira mu kisa ekyo ekyokutuwa obulamu buli kadde n'okulaba omusana omujja buli kadde tulina kumwebaza na kumusinza kyatubanja kiri kimu kyakwagala bannaffe kumusinza butamwongeraku Katonda mulala na kumuwa mitima gyaffe obutaweera olwo nno buli kye tusaba kibe yatuwa amaanyi ku nnimi zaffe okutonda n'okusaanyaawo nyongera okukujjukiza gomwana Katonda ali eyo nti olulimi lwo n'ekigambo kyo by'amaanyi nnyo bisobola okuzimba yeekaalo era bisobola ogimenyaamenya bangi babyogedde ne biba gwe omuzadde ali eyo olina omwana wegendereze nnyo ebigambo by'omugamba bw'omuyita omuzimu yanditambulira mu kuyaggayagga yandizunga paka bw'aliva mu nsi eno bw'omulangirirako obuwanguzi era eyo kyennyini kisobola okumubaako Katonda yakozesa kigambo okutonda ensi eno yagamba kakati kino kibe era ne kiba so nno ekyo no kitulaga bwe tudda mu Genesis nti ekigambo ekituyita ku lulimi ky'amaanyi nnyo ekitenkanira tukikozese bulungi olwo nno tuzimbe ensi eyeyagaza nkomyewo ne mukwano gwange Nalongo tuze tutambula mu mboozi zaffe ez'enjawulo paka we tutuuse wano mu Kanyomero ng'abantu bangi nnyo balina ebibuuzo bingi bye beebuuza ffe nno twasalawo kuddamu ebyo beebuuza tukole ogwaffe abawulira bawulire abalemera ku mpaka baziremereko wabula mu mboozi eno nyongera okujjukiza n'okubuuza n'okukutira nti ddi omuntu lwakkiriza nti kakati ndi mulwadde neetaaga ddagala na ddwaliro oba ddi lwakkiriza nti kakati guno mwoyo omutukuvu we gunjogereramu ebyensi bibuzaabuza tebikoma naye nga tuyita mu batumwe ne mbalonde tulibitegeera era tubituuka ku nkomerero weewaawo gye baleko Nalongo bongo nawe gye baleko kasawo nga tutandika kasawo kajje yakumpa ku ssente nze kulumba amaaso gannuma njagala bugaalubindi twafiiriddwa ne kati ndi kugenda kuziikawo ndabira ezituuka ssaawa 6 nyina okuba nga amaliriza buli kimu nkwatireko abaana bindi zo zitereka mu kasawo nenga teziriimu nzitereka mu kasawo naye sizirabamu oba wazisudde ng'oli mulumbe sigenda na gaalubindi kiro kebera mu nkofiira eyo ey'amafuta family eyo haliwo ensawo y'amafuta family mafuta family yatandika dde okusabira kiri mutu family era gwe wajjangako bona agamba nti genda gwasobola okutuukawo ng'ekulemberwa omwana Urban Rebel International era yonna gyali simanyi oyo kabona era nga yalina ebitabo omwana omuto okukkiriza kwalina ku mwoyo gwe Rabongo namwewuunya okukkiriza abeera mu kyaki mwana wa Mukama muweereza era ye mwana yayimba olwo oluyimbo lwa Jesus abaana ba Mukama banange yanziza engulu ye mwana yasooka okunziza engulu omuto baby yandaga nti Nalongo nno oli muntu oyina abantu abasobola okutegeera mukyala gwe oli wa nsonga omuto tasuka myaka 21 Urban Jesus muto naye omwana oli omutima gwe n'ekitangala kiyandaga mu mutima gwe neŋŋamba nti nze nabuzaabuzibwa lwa byansi naye kabona azaalibwa nga kabona wabula bw'ofuna akufiiriza obulankana kale kubuzaabuzibwa naddala ffe abaana abawala kakati ye mwana mulenzi ate njagala gaalubindi sagala nkofiira naye wuunya omwana oli Rabongo nentunulira Urban Jesus omwana omuto nangamba tugenda kukola video nakugamba nti abaana bonna abali mu video bona nze nabatwala baana bawa yajjanga kabona wabula nze sikolangako video ya muntu natya bayimbi bangi banegayiridde Nalongo nabaganze tebankwata kamera naye nasituka nengenda mu kyaki nenyimirirawo
ne tukola video era bw'ogiraba ogamba nti kituufu essanyu yasanyu era yanzize engulu ne ngamba abaana bakwase Mukama Katonda siddamu kulya bigambo by'abantu mbwe abaana bagenda kunnema kyekyali kinnafuya ndaba abaana tebasoma oba balidde oba tebalidde naye nagamba omuntu akuta kigambo kya mwoyo mbadde mu nsi yakubuzaabuzibwa abaana ba Mukama ekyo kasita nakitegeera nti omwana wa Mukama Katonda atonda yajjawo labongo nadde engulu nze saabeerangawo wano nze nkera kwesuula eyo mu bibira onsanga eri mu nsuku wanti kusoberwa buli bw'osemberera ayogera nnyo gwogezaako okuwabula kaze kulya nakubala baana kakati ne ngamba waayi kanve ku bantu naye era nze mwoyo wange kati abadde akkira mu bangi nga sikyayinza kulungamya muntu bukina atya mugambe ebigambo 18 tandika okwekwata mu matu n'atandika okuyayuyana n'ogamba waayi tutudde oli mujala kiki ng'akwetamiddwa tabiwulirangako kwegamba awuliranga omujje omwawudde ku nsi kuba bya myoyo ebyemyoyo labongo batono olina okuba nga oli kabona obwerufu bw'omwoyo gwo nga bw'okulembeza ati nga wazaalibwa nga mu nsi okimanyi nti sooka otenga Mukama Katonda kitaffe atalabwako olyoka otya abakuleeta ku nsi awo otya buli muntu omukulu akusinga emya nalongo ojja kutambulira mu nsi y'okumanya n'okutegeera bangi bajja kuyita omusiru naye era omununuzi yenna olina okuleeta obujulizi okkiriziddwa otya okununula obuyinza obujjawa biki byolabye ebikufuula kino mu bitabo byo mulimu ki mu bitabo bino ebintu bye ndi kubagamba mu mboozi yonna gy'ozonkwata sebo buli bye njogera ntwala obudde ne mbiwandiika kubanga ebigambo byerabirwa naye inki tasiimuuka bw'aŋŋamba waliako testimony nateekako testimony because era kitabo kya testimony bujulizi kitabo ky'abajulizi kitabo kya bujulizi mwe muli amanya g'abajulizi genkugamba nti nsobola okugamenya nti mbayita ne mbagamba nti tugende mu kyali sijje nagwire eddalu tulagewo abantu abawakana era mubakakase n'abantu ali butabika nga mbagambe nti banange wabula munkomeredde mpulira mpanise muntu ali mbalalu kyenalayira nga mpulira bonga abantu babula kuleeta nkukunjokya kalaluse enaku 9 ozoganya abantu ku kyalo gwani katumazeeko emirembe katumaliddeko abaana emirembe bakyayamani babaleese bona no bajjanga ne bamponinga ne mutunwako bwenti angamba gwe mubadde ki mbeera kyetuuse wano ate mu kaseera ko nga nzikakana kubanga abantu abo bajjirangako obuyinza era nawe wulira chairman muna buyinza mu ntebe ye kulwaki tebalonda ba chairman babiri nsimmeke zina ba presidents babiri oli aba muna buyinza gwe sigwe wakimolondere kukifuuka muna buyinza yatondebwa nga obuyinza bwalituulako mu ntebe y'obwa gwe ne bononga anti kati kyovala ba alien yabagamba ndi nsekerere yagamba nti no siri kikola ate bwe nakikola no ngamba wansabira ayu demi kakati byebino bo kikola nti ate bakusabira muze museka nti tokikola ate bo bagamba bane tukigabane tukyawuze tukitetenkanye kyaffe na mwe mubadde bamululu naye nze ndi mwagaliza meme yange nakugamba nti nze yange kuta kigambo nakukkiriza nze sikyatuulawo nti ndya mmere ya mu lubuto gabirya sebusa kizibu era nze bwenfuna eryenvu oba papa alira ikate bwenfuna ekibala nze labongo nva ssaawa zino paka 11 nga sikkirizibwa kulya nga saagala yangamba nti buno obuntu bw'ensi bwe bubeemazaamu oli bw'alya n'asuza n'amawolu n'alaba ng'ensi agikoze eki agimaze yonna ye nalongo mu mboozi twakakola mbadde n'ebibuuzo bye mbadde njagala okubuuza mikwano gyaffe omanyi kati tulina emikwano mingi ezijja gitwegattako mikwano egirina ebibuuzo bingi olwaliro nasazewo mbinooting it down gye tubiyiteeyitemu tubayambeko abapiiki nga bapiikinge newabayamba nze si ebigambo byange sebo bya bbeeyi sina muntu n'omu gwe ngenda kuwabulira mu kamera sina muntu n'omu gwe ngenda nze ndwanya olutalo lw'obufumbo ku myaka emito abaana nyina munana labongo bwento babwe ngwana obwana bwange bwenyimuka bwenyine bwe baseka katoya ayewulya nga aneetagako ebyo anoonye kubanze sina gwengoba kukamera tukubawo bukumi kumalirayo bantu babuuze ebibuuzo bwabwe nga bwe mbaddamu naye teri kuwabula kale kakati eyasoose yabuuzizza mu bamalayika
temuli baddiini ndala kubanga wagamba nti wasanga Eunice Bosa yokka yali omusajja omuyisiraamu yalinga omwami kati malayika Bosa okubanga gwe bampanga okuneyimirira ensonga ku lwaki mu bwerufu bw'omwoyo gwe ndowooza yalinga akyayina okubanga yayatuzoba like oba gwe batusindikira ffe abakyayugumizibwa ensi nti yangu okke mwoyo kuba giri myoyo oli mwoyo mwerufu kakumwana Rabongo mutambuza yangu wagenda nunule nambejja mu kabi mwali mwoyo bwatyo Eunice Bosa yakola ekyo so yarwana ate mu malayika banange temumbuuza bibuuzo bitalina ansa kati no ngenda kubamenkera temumbuza bibuzo bitalina ki malayika yeggwe kati kankikumalirireyo yeggwe malayika yeggwe mwoyo w'ekibi wa sitaani era yeggwe enkomereddeyo obulamu bwo gwe katonda w'obulamu bwo ate gwe sitaani w'obuki gwofuga obulamu bwo gwomanyi ku nsi ekyakuleetako bw'oba wajja kuyayaana yayaana bw'oba wajja kukola bya bwerufu kkiriza nti wooli wummula oligendera ddala mu nsi ey'obwerufu be tuyita bamalayika then emyoyo gye emyerufu gikkirizibwa ndowooza mukama waffe katonda kitaffe mwayita ndowooza nga mwayitidde ne mwoyo gw'omwana we okuyambaza malayika eyo obuyinza okudda okulwanirira abakyali abalamu abeerufu kubanga njerufu okitegedde ndowooza mu kifunye ebyeddiini bikoma ku nsi ebyeddiini bikoma ku nsi ebyo byaffe balya mmere bya nsi n'ebyayo ebyeddiini simanyi masabo simanya era waanaabawo omuntu ambuuza nti ate bajjajja biki gwe binoonyereze bwebanga bye byewammwe nze tobimbuliza mu kamera gweoba omanyi nti kitaawo mumanyi nti twakulira mu kanisa tuli ba bayibuli genda mu ki bw'oba omanyi nti bamasabo genda nze tobimbuuza kubanga ebyewammwe n'ebyewaffe byewaffe byansi ensi n'ebyayo wabula bikole mu bulungi mu bulambulukufu bwabyo Rabongo njaga kugamba ebigambo bino buli muddo gwolaba ku ttale buli ddagala lyolaba ku ttale lirina kyerivumula buli muti gwolaba ddagala era lirina kyeriwonya endwadde buli ndwadde gy'omanyi nti eno endwadde kubanga eno ensi yonna ndwadde buli budde ki ndwadde naye gwe olikozeseza otya okitegedde kubanze mpulira abantu abagenda nga beerogoza nze bankoze ebintu ntunaga ntuntu nga noonya nekyebitegeeza nga sikitegeera kubanga nga binkanga olw'okukkiriza kwange okungi nga binkanga nja kukuloga nkusuula eddalu simanyi nja kukuleetera omutamangu yuwa mu bisigiri simanya nga nze byonna bintuusekera bwe bazzenga nga babyatula bwe batyo Rabongo nga mbifeesinga naye nga neebuuza byangamba bigambo kakati oluvannyuma lw'ebigambo yayongerako ki neera omutama byo byebiki ye kati nze mbikole nti nze sidduka kunoonya wankoze noonya kiki lwaki ki ekituuse mu bulamu bwange kiki ekituuseewo mu mbeera eno akavuyo nga kasusse nze neenoonya nga nze ensi n'ebyayo paka lwentuuka ku muntu omutuufu antereeza mu kulemererwa ekitegeeza kati ekibuuzo ekisooka kiddiddwamu ebyensi bye birimu amadiini mu nsi y'emyoyo amadiini tegasalayo buba bwerufu bwa mutima bwe bukola katonda kitaffe ali atya katonda yatugamba gwe weddire kino gwe weddire kiri gwe weddire kiri basi tetulina miziro kati yeddiini owokubiri n'agamba emagombe abaaliyo baali baddugala kubanga babagamba nti Moses oli omusanga yanyirira bagendeyo babanambuuza ebibuuzo ebitakwatagana gende mpola tubayambe kubanga nja bagamba nti nawe fuuka kyenfuse kuba abo abamu ababuuza kasasiro oyo be bazze bampita omulalu nze kyemmanyi kati bali kunteeka ku tesite ez'ekisiru okitegeera bwe banabuuza ebitalina ansa nze nsobola nosirikaninga nti kati twabimaze mukomaawo tubireke nsobola olowooza sisobola tugende mu maaso bwe yali ng'ali ku nsi ani yali asanzeeko rediyo nga ddugala babuuze ebyekisirusiru nzija kuba kuvumira ku bigundi nno ani yali asanzeeko rediyo moze mu bwaseera obubwe nti moze addugala ava kuba bulooka kati gwe kyewamulabanga kyali kyekyo ekitegeeza bwe muganda wange ali eyo kyova nakyo ku nsi kyogenda nakyo weewaawo owokubiri n'agamba omuliro gwali tegufulumya kitangala kuba tugamba nti emagombe kyali kizikiza zigizigi omuliro gwali wagulaba nga bagukumye nolaba sayini yaagwo ogwali gufumba obuugi omuliro gwali gufumba obuugi kyali kyoto Rabongo nakugamba nti ekintu ekyo kyajja bwe kiti ebutabika abalalu babafumbira era babafumbira obuugi neki n'emmere nakugamba nti ebintu byonna biraba nga ndi butabika era nga feesi z'abalalu zendaba nziyo zaamu ziri ezabanva kuma
simanyi oba nakibatangaza bulungi nali mubalalu okulaba radio moze nali munsi y'ebutabika kakati abalalu bali nga bwe nkutunulira bwenti ndaba radio yafa mubalalu bwe ntunulira oli omulalu ndaba n'omukwano gwange omulala yafa face ze nali mumanyi nze ezanva ku maaso nti mukwano gwange gundi oli gundi tezaali nyingi nnyo ze namanya naye nga bye najjayo byebyo ng'omwoyo gwange kitegeeza gwali gwogera n'abafu tebaafa kakati moze bw'aba yantuma nga yafa kitegeeza nali ng'egenze mu nsi ey'emago okitegeera so that nali mu butabika hospital bakitegedde kakati ekirala wawuliranga otya ng'omwoyo gwo gukuvaamu wawuliranga otya wabula omwoyo bwe gukuvaamu oluzinga era okimanyi obanga alina kamunguruze obanga alina nga kyolaba ndi kino kyosigala so oba weetagako omuntu omuwanirizi okukutuuza oba wansi okakane kubanga gwe kizibu kati okwewanirira obumu nga weerwanira kati nze buli kimu nakyekolangako nze kassebo kyobola bwe nanyiga nja sirikamu awo kubanga bwe naakubawo ennyo ate nyinza okumalayo nnyo ate oluusi ne wabaawo abakosebwa so nga ate ffe tuli mu mboozi kusoma kumanya na kutegeera tutambulire mu nsi ey'okumanya sirinayo gwe mpalana nti gundi nze era abantu abazze baŋŋamba nti naalongo ngenda kukola kino amakiwa ngenda kuyisa omwana mukamwa akabuto tojja kazaala bambi sibayinako mutawana yadde buzibu nkyatulira mu kamera nze ne mukyala mukkiriza era nzize nsaba kimu mukama katonda nti ekyo kyayisiza ku lulumi lwe mu bubi bwe kiba kinnemeredde nga nze akiriko nfune maama ow'ensonga bimenya mbimutuuzeeko nti omukyala bwange yangambye bwati ne bwati kubanga naawe omanyi omukyala omuzito buli kimu nenkankana naye era nfuna omulungamya ate era bw'aba afunyeeyo obuddagala bwakuttale mbagambye eryo lyonna ddagala kyokola mu bubi oli asobola okuvumuza eddagala eryo mu bulungi kati ate bw'avumula ono gwena ojja kutegeera nti olina byotigatiga nga tebitigwatigwa naye olwokuba nti bwe batuuka wakati mu bulumi obwo tewawa bujjuliza ate ekisinga okunnuma olabisa omulabe n'atakkiriza nti ndi mulabe enkya n'akeerera n'ayonoonera omuki omulala tuli wano okuwa bujulizi kati ekibuuzo ekirala Mugulu tewaaliyo bamalayika bakazi twakizeemu ndowooza ku kibuuzo kyasuse nti gyali myoyo olyose n'oddako emabega era ne Harriet yanga nti lwaki obujulizi obwange nze obutemerako ettaka nange ndi mujulizi era ndi mwoyo mwerufu era ondaba nampejja ntudde wano ndi mwoyo muki eddoboozi wabula temugenda kumbuuza bintu bingi nnyo wabula kyensembayo kubagamba nti mu bintu bino bye mba nnyonnyola nze nawuliranga ddoboozi nga likola ki tombuuza nti oba bosa yagamba nti oba oli nti oba oli nze nayanukulanga ddobo nambejja ogenda kuddayo ku nsi okole bwoti ne bwoti naye bw'oba ozzeeyo abantu bagambeko gwe tomera ddoboozi bajja kuyita omulalu bajja kuyita zolo buli kimu ekyo nno ojja kukikolerera emyaka egiwerera ddala 5 ku 6 ng'obwoyitibwa masiikini bw'osekererwa n'ateesobola ajja kusekerera gwe omukyala asobola okuzaala abaana ate n'obeerawo n'otadduka ate mu mbeera yonna ey'akayuguumo ate ne mbazaala nga bangi abatono bejjusa naye abangi tebejjusa kakati mu ddoboozi lino kitegeeza nti wawuliranga lya musajja yekka ya teri malayika nkazi esobola kulamuza esobola ku obanji tewali kizibu kati obanji kugambe nti ate kino kiringa wogamba nti kati tugenda kulonda president omukazi olaba kyangu is it simple sicha tezabakazi so Harriet kisache jeziri abakyala je tuli emyoyo myerufu nesi kyangu kupikinga mu malayika enkyala okwaniriza gwe rabongo ngoyingira ense obwerufu mulimu gwa basajja omusajja asigala muki awali omwami omukyala akakana ate atula wansi omusajja nayimirira sibwe kino okuba kakati bwe kiba omwami tebamuvuganya Harriet kisache obujulizi bwe buli bwe buti omwana oyo yatya amaanyi yatya era bwe yakeera ku macha moyo wa ddoboozi nze yantuma nangamba nti nayitira ku Harriet mu nsi ey'emyoyo yensi ey'ebirooto nemuga nti ngenda kwambaza amaanyi ogenda kugenda ng'okola ebyamagero ogenda kugenda ng'okola ebyafaayo ogenda kukola ebyewunyisa n'ebiwuniikiriza ensi n'ensi zikuŋŋaane
mseye emyoyo akatali wetu bwe yazukuka yasoberwa nagamba ani angamba mpulira malobo kakati ndoza bwe yayangu agenda agambeko be yagambako like ng'emikwano gye ate ndowooza bo ne batya nnyo kati ate nga alina akantu kamutambula yamugamba nti togenda sobola kakumanga nkakuwadde newe nandiga nti ngateeke ku mulyango keero kajjewo tojja sobola kaku wabula nkakuyingiza mu mubiri nze kennyini toliyita eddogo toliyita ki Harriet yatya nnyo kyamusukkako anti nga katambula kyova olaba nti mwoyo wa ddoboozi wogamba nti nze mpaniridde nentuuka okwatula amaloboozi gano nti ndi mujulizi nongamba nti okyampakanya kati nsobola okusirika ensi neddamu tusigalireyo bwe muba mulanga ensi mwe tuli tunyumirwa era nga tugikwata nga batwato tubireke tubiveeko kuba kirabo kati twetaaga kumanya bw'oba ng'olyeyo okyawakanya nze ebinva mu kamwa Mr. Bonga abantu bagambeko n'abamu bagambeko naawe okuwakana tukukomye ensi y'emyoyo etegera ba myoyo wabula ab'emyoyo kiri eribbo okukakkana ne basomesa abatali ba myoyo ensi y'emyoyo ne babalungamya Harriet Kisakye bwe yatya Harriet Kisakye bwe yatya abawunzika bamututte emulago ndowooza babimanya ne bamusalasala nga banoonya ekimutambula si bwe kyali bamusalasala ekitagambika bwe bajja mu bano badokita bateeke mu bali banoonya akatambula kwakana mwoyo n'agamba nti kakati housing body bwe baba bagimazeewo kakati mwoyo agenda ku kamwani kiwedde jangu kikulemye bamuwa mission obubaka bwamukkako n'abutya yabutya yatya amaanyi ddoboozi tawane kyenkugamba bulijjo nti ddoboozi mwoyo wa ddoboozi okukka kwambale oteekeddwa okuba nga oli wanjawulo oteekeddwa okuba nga oli mulonde oteekeddwa okuba nga oli mwerufu oteekeddwa okuba nga mu nsi eno buli omu akwevuma mwoyo wa ddoboozi ndowooza gwe mwoyo gwa Yesu Kristo omwerufu yeeyo omu yafa nazuukira ndowooza gwe mwoyo gwe gwambala ffe abeerufu kubanga ye Katonda aliwo ye yamala buli kimu naye yatuma Yesu before nga nze tanaba kuntuma Yesu yali mutume sikyo kakati mwoyo eyava mu Yesu Kristo ndowooza ye mwoyo ayingira ffe abeerufu tusobole okwerwanako kubanga oli yandigambye the whole nation twamugjawo kakati okukaaba amaziga amangi nesaala ennyingi naddala kati ngafe abantu abeerufu obeera omu ng'oli mu bantu 100 n'ogamba kati mbatandikirewo kati gwosobola okusinga abantu 100 bangi osobola okusinga abantu 10 ne bw'obanga gwosinga osobola okusinga abantu 10 ekisoboka naddala mu malobo osobola okubasinga mu bitabo baki oba mu actions naye mu maloboozi tosobola kusinga abantu 10 sibwe kiri taata kakati Mugulu emyoyo emikyalo emitukuvu gye giri naye si kyangu omusajja asigala musajja omulimu gw'okwaniriza abo abayingidde Kristo yali mwana mulenzi omwoyo ffe gwe tulamuza si gwe abali babbosa bali baani be mbagamba giri gye emyoyo gyagendera mu bwerufu ng'asobola okukkira mu famire ye mwe yaleka nti bosa era gyali omwana Yunus bosa gwe yakkirako naye wali omulondi si byaki omwana Yunus bosa waali ali luweero bwagira najjako ekabowa ye yakkirwako obuyinza ye mwana eyali kati kankugambe nze mukwesula omweso guno waliwo omulenzi gwe bateekateeka anyambeko okwesula ki nga naddala okuwandiika nze byempandagaza kati ye Katemba oli gwe nakugamba nti oyo bbaawe bino omusajja we yasobeza omwana Katemba yali mungi nnyo wakati Saalongo mukulira ebigambo ebingi ennyo omwana w'abandi baamukuba paka kukola mulambo ne bamuwalula ne bamutwala ne bamusuula musala mwoyo n'angamba nti Naalongo bosa tafudde wabula kamutwalire mbwakibuuka omumbaale atutte bujulizi bwakiwanuka ddoboozi kubanga yali amutumye bwe bamutemula mutuusako gw'obutemu yatya kale ye yatya era nange nagamba nti nja mukwasa omusango gw'okutta akatengo okudduka nandekera ekintu ng'ate bamuteekateeka ye mwana omulenzi aliwo okumpanirira era ekyo ekintu ffe twakitambuza ennaku nga 4 omwana oyo nga wanirira mwoyo wange lwa bbongo nga tutuula butuuzi muki amaloboozi nga gankukutu tekyali kyakuba open wabula bayagala nnyo bamanye tukukuta ki anti obamanye ab'ensi kati awo we byaviiramu awo ebyavaamu kukuba oli kudduka nenga yanga kati noosigadde bwogo ojja kuyuwawo omubiri tujja kuddawo awo kakati kibuuzo ekirala
Ani yakusomesa ku myaka omuntu gy'amala Emagombe nga tanna twalibwa tanna yansomesa ani gwe nagambako emyaka omuntu gy'amala Emagombe gwomanyi byokoze ku nsi byonoono byo byokola ku nsi ssebo gye emyaka gyo gyogenda omala mu nsi ey'ekizikiza kyali yakikusomesa amaloboozi amabi n'amalungi ssebo nze gonna gampeerezebwa okitegedde amalungi bw'ojja tuyombe era nkuvuma n'ogamba ho kuba nange simanyi gye bivaayo anti kati nange nabasonyiwa ne kati naalongo baba batabuse sika bwerufu sika kye byensi naki byayo nawe oli mukazi mwena mwasame awo tuba tujja kwevuga maloboozi yamuyambako kukitegeera ekyo nga bulijjo bayamunungamya mu lugendo luno mwoyo doboozi maloboozi si muntu saani siki nze mbeera nga ntudde ne mpulya nga ddoboozi akola ki naalongo nze tampita naalongo nze mpitibwa Nambejja eri Nambejja yimuka kirira nze nyinza okuba ntudde ano ne bandaba nga nnyimuse entambudde eri ku mwala naye nga nze nyina kyenkimye kati njagala kusomesa kambayambeko kale akantu kamu nabadde nagambye nti sigenda kusomesa oba kuwabula naye kamba babuleyo akantu kamu buli muntu oyina mwoyo wa Katonda era asobola okwanukula mu maloboozi nga bwe nkikugamba singa oba okiwadde obudde naye oteekeddwa okuba nga oli mwerufu ate ng'omubiri gwe muyonjo ebyo ebyabasajja byo oyo nga gwe muziro gwe weddira nga gwe muziro gwokola ki bw'oba mwami ng'abakyala gwe muziro gwokola ki bw'oba wawasa mukyala wo basi kyova olaba ngenda kubawayo example Father William Kityo Luwalira ye muntu akyali omulamu iziti banga nti oyo mwerufu omujuliza akyali omulamu ye Father William Kityo Luwalira ku lutiko namire sinamirembe ndooza kati yavaako naye ye muntu gwe bangamba nti mu buweereza bwe mwerufu mwawufu wanjawulo era obuwangazi bwe bwebwo kyova olaba wangalidde mu buweereza ate n'atuuka nava ne mu buweereza ng'ate tanaba nakufa kubanga omwoyo gwe mwerufu akyalina balina okulwanira nga mulamu kubanga omuntu agenze talwana nga alabwako si kyo kakati ye akyalina balina okulwanira oba akyalina abagamba nti maama kiri tugira tukyamulabako faaza waffe tugira tukyakola ki anti omuntu osiimwa lwa birungi byokoze oyo gwe bayita mwoyo wa ddoboozi mwoyo wa Katonda nawe bw'omusaba akufuula kyendi nange saakimanya kino saakisuubira naye bwe yandaga nti naalongo nsobola okuteekateeka n'okola kino namuwa yangamba nti guno omubiri gwo housing body mwoyo wo nze mufuga nze mukuma bwe mukujjamu nekino tosigaza kati ebyo mbusimanyi oli ogejje simanyi nawe oyagala kubazikira ebyo byonna biveeko tuula kubanga kati nkulonze byokoze obikozi njagala nkulungamye kubanga ondaga kati obuze nze singa nafadde gwe osobola okubakira abu nnyo olunaku lumu 5 6 oba 5 oba kiro ffe tunywa 24 ffe twazaalibwa kunywa totugamba yoba wakyayimano oba mulujje kwegamba nga fensi tuli okulaba nti ebiseera ebyo tebyaliko nti no totambula kukeesa nga tutambula paka ku makya noba wakayingira ne bakuyita waliwo guno gwe tuleese ate waliwo guno ogwasuzeewo nga yensi mwe tutambulira kati tolaba nga nali mu nsi yakubula nnyo kituufu kakati okkiriza kw'omutima ekibuuzo ekirala Emagombe abantu batambuliranga mu bbanga oba batambulanga nomali naye twakizeemu ekyo bibuuzo kyebyo ye sibimanya agendeyo oyo mugamba asooka agendeyo tukati twakizeemu nti Emagombe bbanga Emagombe teri bbanga Emagombe yensi esembayo kukoma kale muyambi yensi kuba nze ndaba mu nsi eri ndaba wansi ttaka yesembayo kukoma eri ttaka neeno ttaka yesembayo wali otambuddeko ng'obuulira enjiri nga njibuulirani nga newe njibabulira abampita omulanu nze siri mulokole sirina ddiini gye nsaba ndi mukyala mu paati ndi mukazi mukkiriza nze wona wensanga basaba nga mpulira njagadde nsiimyewo nzikirizibwa kyamawo nensaba gwe muzikiti obudde we bunkwatidde ekyaki anti ebizibu byenyina binkakatako okusaba bwe sitoolawo saala sigenda kutangazibwa kati wenkwatira ku muzikiti neyunga kuba ajati kubanga wona wenvunama nze nkimanyi nti Katonda wange anyanukula nze Katonda wange mpita naye nawe buli omu ayita ne Katonda we banange mulungamizibwe Katonda wo mwoyo gwo gwe Katonda wo lwabongo bw'ogamba nti nja kukeera ngule emmotoka
mpulira mu butuufu njagala nvuge ku motoka mu butuufu ng'okisabye okijja ku mutima ng'okimanyi nti olina n'omulimu gw'okola gomanyi nti nsevinga kugula ki waliwo okukyogerako nga toyina na pulaani tokola tolabanga nako nti oba bajjeramuza batya naye waliwo okubeera wiringi mu kintu beera wiringi mu kintu ky'osobola era ku busobozi bwo tolowooza kukolerera kuzimba kalina ate nga tonaba sinaba kujja baana mu kazigo ate nga nkeera munnange abaakalina nze manyi gye yatandikira okusonda sente zazimba kalina bw'oba oyagala kalina atuula kiwa obudde ebintu by'ensi tebabipapira tebabyayanira beera mugagga ng'oli mugumiikiriza ng'omutima gwo kyekyobugagga kyo Ocho wangambye nti ebyensi tebabyayanira babikolerera bukolerezi kyekyo kyenkugambye nti bw'oba olina akalimu oko munnange nsonda ebisatu byange anti njagala kugula ki motoka mukusonda mu butuufu mwoyo obwalaba ng'osonda za motoka ng'ojagala nga ate oli muvumiriyo oli mukozi nenga buli bw'oyita kubavuga bakunywa omutima era bw'oba ng'oyagala motoka n'emikwano ofuna jama motoka kaakati bw'oba wa mwoyo mugagga mba situuse gye ndaga anti wenaaba sirina nga mukwano musirina nanti kati kanfune emikwano gye motoka banvugengako kakati naalo nga tugambye nti ye wawulira mwoyo walago bakyakyo oba muzikiti oba ssabo amasabo nago ngendayo nze buli wamu ngendawo ndi mujulizi omujulizi atambula kuŋŋanya obujulizi okwetooloola mwoyo wakusindika ogenda ne mu nsiko ngendayo gendayo olabe kyonoosangayo naalongo bakugamba singa oba otambula emisota negikutema kati genda mu nsiko weesuuleyo tulabe bamama mu baginaakutema nengendayo ate nengisangayo ate nengitunwako ate negitankola ki ate nga wakyogera nti bwe ndigendayo giri ntemu nze bwente bwentambuza ensi waawo ekibuzo ekiddako wamanya otya kubanga waliwo watugamba nti zimalayika ezakwerekera zaali 99 wamanya otya malayika ezo nti zaali 99 wazibala oba ebigambo bino nti malayika z'obwerufu ezanyambako okuggusa omulimu ogwo ddoboozi yangamba nti malayika zange zonna ez'obwerufu 99 kubanga ye yeewa 10 si zonna nti zantuulangako mulundi gutya eri bwe yakowanga nga sendala oli bwe kubanga malayika 2 tezisobola kwatuza muntu omu alina kuba omwomu wabula otuuka n'onafuwa nga balina kusindika omuyambi nga wogamba nti muli mu kisaawe musamba mupiira mubaamu babayita batya enikesi singa oli munafuna obuzibu walina okubawo omuyambi ekyo kya bulijjo kyeza ne malayika zituuka nezikoowa gwe kenyini omuntu ayogera oli omu wootasobolera kweyamba kwetuusaako buli kimu kaakati giriyo emyoyo egijja okuddiriza obuddiriza mwoyo kyogusobola okumenya olwedde yegendera dda mu bwerufu bweffe twamutuuyanirako mu bwerufu bwabwe abo abeewaayo bave mu mwoyo bannonde nze nambejja njogera ebigambo bino bye muwulira nvaamu bwe baali balwanira obwerufu bwabwe gwe wabalwanirako gwe wabeerula waliwo eyabayambako nga bakola obwerufu bwabwe tuli ku nsi twonoona bwonoonyi wabula batugamba tetutegeera mulina amaaso temulaba balina amatu tebawulira kaakati osoberwa kubanga waliwo ekibuuzo kyolaba nga nawe sensizo zikuwa sensizo nawe zirina okukuwaako saagala mumbuuze ebibuuzo bigenda kummenya nja kwetamwa tuyambuleme kwetamwa kaakati kino kyansobedde naye engeri gye tuli ntuweereza abantu abo abeetaaga okuluŋŋamizibwa tukakkane tukiddemu amasowaani n'ebikopo byali bya bbumba era byali bya plastic bewalaba emagombe amasowaani kuba waali banywa obuugi kwate bulungi leka mbaddireyoko njagala abantu bano kati nzikakkanye naye kale mujja kunsonyiwa eddoboozi nkozeseza lekambonyo naye era wootuuse wano bannaye mu nsonyiwe ndaba nga mbadde empise we nandikomye ate nga kati mbadde nga eyeegaana omulimu nteredde mu mulimu ebikopo byebutabika munfune bulungi ebutabika mbaddiddemu ne mbagamba nti ebifaananyi bye mbagamba bye nalaba nga by'abantu abali mu nsi ey'emagombe nabisanga butabika nga bantu nga nze naawe naye bali abalalu be nasangayo nga bentu niba nengamba ne radio ali eno kaakati nange we nayebuuliza neŋŋamba omwoyo gwange guconnectinze n'egy'abafu which means mbanga ali mu nsi ey'emaggo kati ate buli gwenda bali magombe ate era nga structure gye bandaga amagombe gennyini nga bwe tusema notugira none ne bandaga nti nayo nsi
yakuvaako yagenda eno kakati we namala okubalabya obutabika bwentyo nga ndabira ddala ne gye babeera eriwa gye bagenda okitegeera naye nga nali mu nsi ey'ebutabika okulaba ebyo wabula nga amaaso gange kyegampa oba banemusobola okuba nga obako ekintu kyogonzaamu kale weewaawo tugende kati nalo nga kakkanye tugende mpola mpola tuli abadde mu vibe ndala naye mukama atuyambye mwoyo w'eddoboozi n'amukkako ndowooza oli amubaddeko agenze ewajja omulala amusobola luyimba ki olwa Moses Radio lw'osinga okwagala? Oluyimba lwensinga okwagala weesibe leesu tuyimbiremu kabaasi kamu kaliwo akakolansi nduyimbe nga ndutandikidde ku ntono oba kapaati kensinga okwagala mukwano Nerero njagala omanye tinkwagala nga bwe nakugamba luli mukusooka mukusooka mukwano nakuteyo kabasi takasooka nzije nkulabe nafuuka munzi wa bifaananyi siba nkunda gojoje welabe ndoza ne wenkoma Nalongo so moli ndwagala nnyo era ndwagala waawo kino tugenda kibuuka bali bambadde nga toba kuba twakizeemu wali omanya abantu baffe tulina okukakana abuze ekyo mwana muto omuntu mukulu bwe wasanga abantu emagombe eyo bali bambadde nga naye twakizeemu gwe bazika n'engato abaffe bamwe bwe bafa babazika n'engato anti waliwo abagambye Moses yali smart seze abalina engoye Moses yali ayambadde bayida abantu bali bambadde nze nali sitwala nnyo budde kuba nange nali ku speed nga ndaba nyinza n'okulemerayo bali banamuza ne bano banamuza goyinza okuddawo okwetegereza engato z'abantu ng'ate olaba ojja ogenze ndwana na mwoyo gwange guzeeno obwana bwange ate go ngamba wetegereza engato za Moze nze nange nagendangayo lwampaka nga mwoyo yansi naye nga nange ngamba kati bwe nafa nenemerayo kati bwe nafa nempitirayo obwana bwange so nange kye nali nkola nali nkitya saakikola nti nkikoze njagala yangamba gwe oli kyambalo kyange ngenda kukozesa buli kimu mpa omubiri mpa omuki nze mwoyo nyambale mwoyo nzike ng'ompadde omubiri set your body free nze nkozesa mwoyo si mubiri go nti naalongo ngenda kutulugunya nti kinti just kukka munda mu gwe n'oyatula weewaawo kakati buli kubanga emagombe wagendayo emirundi ebiri buli wagendangayo wasanga Moze Radio ali ku pose ye teyakyusangamu Radio Moze kiri si kyabulambuzi kati kambaddireyo si kyabulambuzi nti nali kukulambula nti ndi kutuwa listi kiri just kyali kijja kyendaba kyekyo kyekiyitawo kirala kyekidda ekyolaba leero sikyolaba enkya just nze namulaba ng'ali awo mupozi era ng'okugula okumu ye bannange olowooza ndi mulema nnyo ng'alina wayimiridde wabula ng'ali bw'ati nga bw'ati talina gwanyegana atya buli omu ali eri ku bibye buli omu aba ku bibye tuli magombo ngamba yo buli omu ali ku Rwanda ddi lwayerulwa omwoyo gwe gutwalibwe mu nsi ey'obwe era ne bangamba nti radio ajja kumalayo kabanga katono nnyo emyaka ndowooza mu butume bwange yandibanga n'oluusi essaawa zino wenjogerera munange nga mukama waffe yamala dde okumuggyako ebyo okumusonyiwa ebyamusobako kubanga tiyandi ntumye ng'omutume kijjidde wano obudde buno bwe ndaba nti mwoyo ampeereza katukayiseewo kubanga teyandi ntumye wano juzi mwaka guno twekunganye wizo yona gyali mukwano gwe akunganye baserebu bane bannange ndowooza next year kuba yandibanga radio yawuumula mu myezi gino like nga teginasuka mukaaga gya wansi mukwano gwabwe bamukolereyo kyonna ekyo kye yabasaba oba mu busajja mu katuliki oba mu kristaayo simanyi ddiini ye naye basabire omwoyo gwe kakati kino ndowooza twakizeemu wali ono ayinza okuba already yafunye dda ansa ani yali asapurayinganga emmere oba bagyerimiranga emagombe kuba twali twogedde nti baali bafumba obuugi n'akawunga ono n'agamba nti ani yali sapurayawo emmere eyo ndowooza twakizeemu nti okwolekebwa kw'emagombe era wagendanga wali n'osimba layini n'ofuna ebya parade nga baana ba ssomero ani kumakya twakeranga ku parade kunaaba
nendyoka nswala ninga nalongo ngenda kweyambulira mu balalu mwina kweyambula engoye zonna wali abalalu bakeera ku parade ku shawa kunaaba buli mulalu omwavaako mulala kudda unaye naswala nengamba ngenda kweyambula nze obwerere bwange abantu naye nemala nensiba omutima nengamba nabo balalu nange kanfuuke muki kuba nabaganidda nze sijja kunaaba nga bandaga olina okunaaba olina okunaabira balalu we banaabira banange nayigula bongo gwe tomanyi nze gye nakoma gwe tomanyi era nze bwe ndaba omuntu ambuuza ebingi mugamba wabula twala obudde tambula ojje muntu kinoomu kubanga bwe mbeera nga mpisa amaloboozi gano siyinza kkulungamya naye bw'ojja nonga nti maama naalongozize awo mba nja kkulungamya bulungi kubanga eddoboozi likkira muntu atya toyinza kulungamya abantu babiri mulundi gutya. Interview ya leero mbadde saagala tuleke nnyo bantu kubanga interview ze tukoze episodes ze twakola sofa zibadde n'ebibuuzo bingi abamu nga bawakana abamu nga bakkiriza waliwo yagambye nti gw'oli mucwezi ate ennaku zino abacwezi mwebali bangi mu bantu kituufu oli mucwezi? Omucwezi kyeki? Simanyi bwe yakiŋŋambye nti awo omucwezi era abacwezi ennaku zino mu bantu mwebali bangi buli wamu weebali. Nze simanyi makulu gaakyo ekigambo ekyo yakyogedde abacwezi akibannyonnyole kuba nze sikimanyi. Simanyi na makulu gaakyo. Omala nambuuza olwo ebibuuzo byessaawandiise omala n'abuuza nti oyo kankulambikemuko katono oyo eyasinzidde okwogera nti omucwezi ndooza nga ndooza alimba oyo tabeera mucwezi oyo omuntu bamuyita kabona nze ndi nabbona gw'oli kabona ate gwe tonaba kutuuka ku bwakabona bulungi okyabulamu ka katono ak'okuggumiza obufumbo kyala n'abaana toli mwana muto oli muntu mukulu olwo okwokukolerera ekyo kyewaleeta nanti kati wakati w'ababiri oteeka okununula jjukira bayibuli etugamba nti wookula owasa bw'owasa omukyala mu ddiini zaffe babakuba empeta ziti kati golowooza abantu omwami ono n'omukyala gwe bagasa empeta naddala nga tuzeeyo mu bwajjajjaffe omukyala oyo tekyabanga kyangu naye esaawa zino kunoba nga wooli nengenda wali waneiba tewali na byakumala kunoba ssebo omubiri abakyala bagufuula kyakweyambisa era nze mbasaasidde era nka batemye beeyerure guno omubiri body housing kyoba osooka okukuma obuyonjo bw'omuntu butandikira ku mubiri gwo gwogugwo gwe lwabongo guno sikuyoza ngoye si kinti otukula nnyo nsimanyi buli kiseera oba mu ngatto zitukula yonjo omubiri kyekyambala ekyo mukama kye nabasingako era nze akabonero akandeesa kiwanuko yo nga mwerufu bakukyala bannange nkibagamba ate temuwakana gweoba omanyi nga malaaya oba omanyi ng'omubbi gwe gwomanyi ensi yo nze ndi mukyala mwerufu seetaaga kubeera mu nsi yaku kazambi wansi tovula naga nti kanzaala abaana bange nga bangi obwongo bwonna mbumalire nga kuki ku baana kubaona omusajja bw'anansumbuwanga ate abaana tebalina kyakulya labongo nandibadde sigenda nenga waayi kangende wakirinonyeyo akatwalo abaana akasukaali nze awo situukawo nnyimuka nengenda nensaba ayina nenkugamba nange abaana enjala naye nze sigenda kutwala mubiri gwange nga kyakweyambisa tukubanga ndiisa abaana eno si motoka nze omubiri gwange si motoka ate kyekyobugagga kyenina bwe gusaanawo mba nsaanye wani agenda okuwanirira mwoyo wange ng'ate housing body ogenda ogijajjamya nga agaba ebyokulya nze situukawo abakyala beddeko sirinaako gwe mmanyi nti nkumenya erinnya era emboozi eno nsaba oyongera okugamba abawuliriza tiwabeera omuntu n'omu aginyigiramu wadde okukiika ensingo kubanga bwe bananyiiga nange nja kunyiiga ate nze bwe nanyiiga nja kusirika tubiveeko kale tubireke. Baganda bange babagambyeko waliwo abeera kuno oli najja naawemula nakola ki bambi temukikola platform eno twagitukuza twagiwongayo eri mukama tebeerako bantu bawemula gwawo awemulira mu comment section leka kunonooza kikolimo kya nsibo bw'onaddamu n'okikola naffe tujja kukusabira essaala nga bw'owemudde bawemule abaana bo bawemule famire yo era ofiire mu kuwemuka ne mu kuwemulwa towemula olaba emboozi ebeeyita kuno nga tokkiriziganya nayo kakati mbadde nsatuddeko kemabega bwe mbadde nkubuuza ebibuuzo olina kyokoonyeeko ye ali etisa kye talina kyeyakutuma
tewali wabula kyamuluma okubanga teyamanya teyamanya ate bwe yagamba ko abalinga emikwano bambi nabo nga tebamanyi bambi ne balowooza oba kiki kale yatya nnyo yakitya kuba ndowooza yali Harriet ndowooza ye mukyala atazaala ku mwana mu nsi bwemba nga sijjukidde bubi kati ndowooza kirabike nze naguma nnyo balwa bwana neŋŋamba kati nze ngende nfe kakati nze nange singa tebaali baana ssebo nandisobodde wakiro bagamba mu nsigaze eno mu nsi ey'emyoyo mbeera eno kuba oŋambye ndi mwerufu ne bwe siddayo wa ku nsi kubanga n'ensi wakyaliyo abakyankema nandiyonoona leero oba enkya ng'ate obadde ondeese ng'ate namala okwenunula mu nsi y'aboonoonyi ebirowoozo ebyo nange nabifunanga so singa tebaali baana nti bulumi bw'abaana osanga nange nandigendedde mu kaseera ako so Harriet ekyasinga okumuluma si kufa sikola kinaye okugenda ng'aganye okukkiriza ekyamutuulako ate nga yali mukkiriza kati nange mwenkyebuuliza kubanga Harriet ye mukyala yalaama nti bamuziikanga ku kanisa era mukyala mukkiriza nnyo kyova olabanga n'omwoyo gwe gwagendera mu bwe wabula yakitya ng'alaba ndowooza ate tetumunenya kubanga kati bino ebigambo bw'obyogera nga ogamba nti nze saazaala ku mwana bayinza n'okuveeyo ne bajja ne bakubakuba empi ne bagamba ggwe obibuli kakati bw'oba tozadde ku mwana kati ate ebikwata ku bato kati ogenda kubijjayo otya ndowooza bwatyo bwe yakikola ate n'amulaba ndowooza ng'atiitidde nnyo ekisooka muganda we naye Vincent mukama yali yamumuggyako dda kwegamba Harriet yalimu okwekyawa kwe kuba muganda we gwe baalinga beebudaabuda Mungu gwe yasooka okumuggyako era n'amuyimbako era mu maziga amangi kati bw'abanga yali yasigala bw'omu ate nga talina mwana ku nsi kati talina nnyo kimulwanyiriza abantu bansi gwe olabawo nsonga ki eyandibadde yirisawo Harriet omubiri nga nze mpaayo ensonga ki kununula mwana we mu kabi muganda we Vincent nyina bwe yabazaala ye yamusooka okukola ki so that ndowooza ayinza okuba nga bwebityo byalino bwekityo bwe kyajja so naga nti yenfa kinensi gana amaloboozi gempulira gantomera yakifunamu ekirala amaloboozi gali Harriet yagafunamu ekirala nga gamutomera gamugamba genda kukola bino kale nga tabisuubira so omanyi omuntu yenna bw'obeera ng'ofunye omukisa kubanza ekimanyi nyina bengenda okuwaasirira omukisa ng'ogenda kutandika okwanukula omwoyo wa ddoboozi ye omukubbo gw'otambula oyanukula mwoyo wa ddoboozi bwena amala okukutangaza obulungi omwoyo wa ddoboozi yaani kati ojja kulaba nga gw'otambula mwoyo wa ddoboozi ate era amaloboozi agakufulumamu ga bwerufu kati gwe omwoyo wa ddoboozi omanyi kyekitegeeza ebbanga limaze naye era naawe omuyina nange muyina naye bakikolerera si kya buli omu kya mutuukirivu mwerufu omukkiriza ng'ate oli mununuzi olina gw'osobola okununula mu kabi ye muntu atandikirwako okuba nti oli mwerufu omwoyo gwe gusobola okuba ng'oyanukulwa ddobo bwe nabadde nkugamba waŋŋambye nti si buli wa kamera nti akwatuza amaloboozi gano na si buli muntu nti asobola okukwatuza amaloboozi gano wabula abo bokka abalonde be basobola obikwatuza kiki wabadde otegeeza anti kye nabadde ntegeeza kyekino gano amaloboozi g'oli kunzijamu kino y'ensibuko y'obugagga obw'ensibo ku buli omwana awaayo obudde nawuliriza emboozi eno gye tuzze tugatta ku lw'ensi yaffe si yange teyamba nze teyamba famire yange kino kyansi yaffe kyansi nsi yonna ensi yonna erimu abantu ababuzaabuzibwa ensi zonna si Uganda yaffe yokka naye nze ndiwo ku lwa Uganda yaffe ensi yaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe era nga ndowooza nja kusembayo nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omwendo omuteebya kikuttemu omwaka guno ku lw'emisaayi emito bambi afubye okubanga ayinawo embeera gy'atakkiriza mu ngeri yonna ng'ayisa amaloboozi kubanga kati deka nsembeyo okutangaza ekigambo kino sigenda kuwemula abantu oba kuvuma abantu mu mpewo naye njagala abantu bonna babeeremu n'okusooka okulowooza nga tonaba kwogera kintu oba nga tonaba kukikola oba nga tonaba kubuuza kibuuzo sooka olowo omumwa gwo nga tegunaba kwogera sooka olowo
kubanga kamwa kano we kafulumya nga tosoose kujja ku bwongo wandiyogera ebiitira ate nenkuziba omumwanze kati nyina bensobola oga nti ddoboozi ogwoyo guzibe nakikola kituufu abaagala kituukirire nsobola okuga nti kati tufuneyo obubonero awo ntuukawo newe nkuga nti oyo mumuleese muzibe tatunula nze naalongo omutunulako namuga nti gwe tunula era tandika otunule ng'abaki kati mbadde saagala nnyo okutuukireyo kuba tetunaba kutuukayo kubanza ebintu eyinza enkola ebyamagero bingi nga n'abajulizi weebali kakati wemba nga nzawo wentuuse sirina muntu n'omu gwe ngenda kweguya mu mboozi eno yadde okumwegayirira okutwegattako wabula nsaba busabi bambi oba oli aliko maanyi ga kibi nga gegamuwugula oba aliko muntu nga yagamba nti gwe toli bambi yeenunule ku mulundi guno afuba okulaba nga yegatta ku lugendo luno nga yeenunuddeyo atya ng'ayita musaala nga bwasaba nti ayitaffe nga takubeerufa abo abatuuse nange mbeera omu singa ananyiga n'agamba nti katakomyawo amataba ganuuwa kakati abantu baagala kiki batalabangako muze musoma stories muzimanyi history zonna tuze tuzisoma bwe yanyiga yakuba mataba yali nuwe yazimba ekyo ekyombo kakati bwananyiga nga nze munnemye nze kyanaleeta nze sinze kubanga nze bwe munnema omutume anti ye yakola ki mwagala yesitukire nabagamba talabwako alonda gwalonze namusiima nakwambaza amaanyi nakuwa obuyinza nakuwa ate no batono nze nkugamba bakabona nga nze gye bali kankuddireyokko naye batya okwatula ate bwe banaatya okwatula bajja kugenda ebyensi ebinyuma babireke ate nga tubadde tutandika butandisi kunyumirwa kuba ovanga ku bantu nti tukomyawo the new generation tukomyawo biri bye tugamba nti tebyaliwo si bya ddala si byaki kansooke nzireyo kemabega nyambeeko bano abantu naddala abaana ab'obuwala bambi ensi etuvuga bukwaku bananga omwana omuwala omusanga nolanga omwana alaluse n'omubuuza mwana gwe omwana omuto kalenzi kamufunisiza olubuto abadde asoma kadduse emisinde ewaka bagobye kati muba mwagala omwana oyo akola atya mu nsi eno bw'obeera gwe kugenda nansi kyasanga kyakola ki bambi wino ebitabo badde bikasuse obusungu waliwo bukwatano bunkwata nnyo kunaddala ku lw'obwana obulenzi obwo obutamanyi nti kyotasobola tokyeteekako banange mutuyambe nze nja kutandika okutambula nga nkuba abantu nga mbatta lw'ebyo ebikolwa bye bakola tofiiriza mwana tebajja kunsiba nze nja okubakuba ate male mbasibe abaana babaleke basome lwabongo tuleme kwekayanya nnyo mu bintu bino tusome ekintu kimu nga tukikwatirawo nze nakugamba nti omuntu ansomesa omulundi gutya nenkwata oba kibi nemanya ekyo kibi sijja kikola oba kirungi ntwala ekyo abaana abalenzi bakendeza omululu gw'essente omululu gw'abakazi tayagadde ono funa n'omu omupiikingi kati omwana wabenda omufunisiza olubuto otebereza mu Lwabongo mwana wa senior 4 mwana wa senior 6 muzeeyi we tandako wamuweerera oleesa akajanja kakawe kakati bwe mbangumya nengamba fe abaana bawala tulina fiya nsobola okutya okujjamu olubuto nenga nti kanziruke ewaka wa muze mulimo gwo nanyini lubuto si bwe kiri naye bambi bwesula ate ye bwamalayo alijjanawo naye kasakka ne Dubai kati n'olyoka otunuulya omwana omuwala nga mukampala talina mugwa amanyi mwana muto abadde asoma ewabwe kati nze be baana bembeeramu nembaza nabamu nemukwata nemutwala nemufunira omulimu Lwabongo nze ndi mukazi munaku nga bondaba naye nze ndi mukyala akwata obusente bwange sibukwata mbayitamu Lwabongo anti abana kasukaali Lwabongo nanti nembukunganya ne buwera 10 naye nga nyina kyenjagala okutondawo nanga nkitonderawo ono gwenunula naye nga n'abaana bange sibaguliddeko kota ya byenda nze yenze bameka basobola kikola kyenkola waliwo yaŋŋambye nti oyakoliko emmando atwirwako empewo wenagenda okuma byoto ebyoto byonna mbikumanga era nabagamba nti ne bwe nali njesula omweso gwa kiwano kwa ddoboozi nakuma eki okukuma omuliro tekitegeeza nti ndoze bajjajjaffe babeeranga bayigga mu ttale enyama bajjokyanga kuki omuliro kakati woyokya omuliro guliko sitaani ki nze ndi mukazi munyankole newaffe mwankole ente empewo bwejja mukuŋŋaanya obusa ne muzikumira ne zifuna ebbu temulimu sitaani bagasima bino gano okuma ebyoto soma n'oseesa mu byoto n'abalesi kitegeeza ki ekyo bategeeza ebyoto bye bategeeza kambi kumalireyo bino embiri z'obutonzi wali oddeko ekintu kye bayita olubiri wali ogenzeko ku lubiri lwonna si luno olwakabaka mutebi wa Buganda
ono kabaka wa mwana wa muntu waliyo bali bassekabaka be bayita bataata kintu wamu ne maama Nambi wasomako nze nabazaala wabawulirako tebawulirako tubayita bajjajja first Muganda so abantu abaganda kyovola bibitabo biga nti abantu abaganda batulungamye ebyabaganda kubanze siri muga abaganda era n'ebitabo buli kitabo ky'empandika abaganda mutulungamye ebyabaganda kuba abaganda tuli ku ttaka lya Buganda kuno kwe nayosulira omweso ogw'omunene nze kati muyita munene kaakati abaganda mulimu gwabwe okulungamya ebitabo ebyo nze byonna bye nawandiika mu ngeri y'okuba nti bangamba nti ebitabo ebyo biyubulibwenga mu manifesto eyo akatabo katundibwa okwetooloola ensi yonna. Wakawandiika ebitabo nga bimeka? Si bibala. Black books ziri 2 eyasooka ate yo aba abeetaaga musimanyi bajjajja bajjemba bo black book yaso nja kuwa buli omu omukisanga ne muno mwennyini nsobola okusika katereka mbasunireko kubanga ayogera omu amagamaga nange ebyenjogera simanyi gye mbijja nabagambye dda ensi n'ebyaki ensi n'ebyaki wansanze eddanga n'ebyayo ebitiibwa ensonda z'ensi 99 ey'ekikumi ggulu weewaawo kakati gwe muganda wange angoberera era ampuliriza mbadde nsaba olwaliro tuleme kuyingira wano tuyingireko mu episode eddako olwaliro mbadde nzize kuzingako bibuuzo ebyo bibadde batubuuza naalo ng'atuyambeko ku byanukula kya mukisa mulungi ti muddu esoose neyekyangamu n'ate neekomawo ne tutambulira wamu gwe muganda wange angoberera